Infomedia yafetu kusensonga Wamfosinga Woboloza afuna bomanyira gwe Egwe Woboloza afuna bomanyira nja kufubita ekisonga we basenze Saba kuyambibwa ba mama ne batata Mukomerera bwerere Yakubanga nasindikiriza olunaku nageza ko kwagala omutisa tisa asembereyo andeke enfulume ennyumba y'engende kubanga yanaganga nti no saagalwa yanaga nti amles yantuganga wangamba I can kill you and you can do nothing to me you can't do anything to me nenga yo waba akola ebyo tasobola kwata simu ye omwana yajja namukwata ekigere namugamba daddy ngolwa nti ankuta obulago namugamba daddy ngamuto nakwata kawe ekigatto namukubano bwati ku kigere daddy mami daddy mami ole muli mukulwana ankuta ngasinganze emikono misibe sina kyenwanisa my everything lichimu kyenkola it is at stake abantu bagenda kutandika okundaba ng'omutuju naye ate ndi mukazi mukakamu okimanyi bulungi ndi mukazi afaayo ndi mukazi omugumiikiriza omukazi ategeera. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si mama Fiina. Nchirina sagala sinaba kutuusa kufuluma gwanfosinga woboloza afuna bomanyira gwe egwe woboloza afuna bomanyira nja kufubita ekisonga we basenze nesibako ngomanyi Chanja jena dukiranga nga nkubye. Kozi yankubanga day in day out yankubanga kumacha kuchiro. So nina jena dukiranga teyampanga mmere. So onorumu yansibiranga yo mu nyumba nakusibe emiguwa bwe bati nakuleka omuntebe gato ina kyolya. So nawugananga nempita hajati najja nalingiza mu dinisa. Nemugamba bubosobola fene engeri gyoyisaawo emmere bwotyo wekolari aliyeko omwana. So nayisanga mu mbeera ey'okunyigirizibwa ng'ajja ngamba gwe ne wenkukola ki toyina ky'osobola kunkola. Nakuyamba n'okwagala. Me am a big influencer. I am an influencer. I'm a big person on Twitter. Gwe nkukuba lumu n'ogweri. Kati necho before ateke video yasose ku blackmailing anangamba oba togenze kuzikiza muliro ku Twitter
ngenda kuteekayo kana akatambi tulabe ani agenda mu trenches manya biki oba okitegeera naye nga we nali ndi naye yankubanga nnyo ekyo kyensobola okugamba nti yankubanga nnyo nga owulira ddala nga nze agula emmere waka omwami oyo wembala ennaku zeyagulako emmere waka twali naye emyaka eja naye wenzijukira nti aguze ku mmere waka yampanga 15,000 nga zirina okugula lanchi ne sapa ate okwo nga yetalya muceere talya kawunga ayagala matooke nga niwaba talese ssente akomawo n'atuula mu ntebe yalinga mpanvu n'awanika ebigere n'agamba wano tewali mmere olwaleero gwe nnyabo wano leero tewali mmere n'omugamba munnange taata leero tewalese eki ssente anange mbadde leero siiza nnyo kulaba nti nyinaki ssente so sifumbye akunonako yonna gy'oli ezangawo era n'ennaku ezo ng'enkulu nga bakuwayo ng'emitwalo 5 ne bagamba nga maama ayinza okumpa n'angamba leero tovaayo nti ogenda kulira nnaku nkulu walala okutambuza omwana sigalayo ofumbe mulye oba okitegeera tunakwata mpolampola so tubuuze ku bantu mwasuze mutya abali ku SB4 Media tugusa ensonga era musibe mutya yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba tukwaniriza ate nate waliwo akatambi akasaturatinze ku mikutu emigatta bantu okuli Twitter okuli TikTok Facebook wonna katambi kano kalabikiddemu omukyalo ono Nyinyi Gwende naye wano ng'akutta akambe asitudde omwana nga waliwo kubeera nga gamba omwami we nga wagenda omufumita akambe nga yeebase nkirina sagala sinaba kutuusa kufuluma gwanfoosinga woba olowooza afuna b'omanyiira gwe woba olowooza afuna b'omanyiira nja kufumita ekisonga weebasenze nesibaako ng'omanyi katambi kano katanudde abantu bangi nnyo era abantu buli omu kyasanze kyayogedde ffe twasazeewo okubeera nga tumunoonyaako twasazeewo okumunoonyaako naye kyomukisa omulungi tutwalibadde wano oba anko oba baba banankubirako neŋŋamba jjidde mu kaseera akatuufu so twalabye comments z'abantu zabadde nnyingi nnyo abantu abakazi babi byonna tusaba okutuula n'omukyalo n'atubuulire akatambi kano kaaliwo ddi kafulumye katya biki ebyaliwo ne mu mbeera eyo sembeza akatebe wayagala okumanya ensonga zino kubanga zino ensonga mu bufumbo zibeeramu naye asinga amagezi asinga okwogera ennyo n'obwongo yawangula entalo z'obufumbo abasinga ebiseera bisinga obungi nti gwe omusajja oba omwami oba omukyala ng'oli mu bufumbo naye ng'oli musirise nnyo sometimes owangula naye kibeera leeti nti omuntu ajja kujja ku intaneti oba ajja kujja mu famire z'ewaka ayogere bingi nti omusajja oyo yankuba omusajja tampa mmere omusajja tamalaako omusajja takola kino lererere n'avaayo ne wiini omusajja tobagwe mukazi wattu ng'oli musirise busirise olaba wayita akaseera amazima gavaayo so mu nsonga zino omuntu nga gwe wali ofumbiddwako oba nga wali owasizzaako gwosobola okukitegeera ebeera mu bisenge byaffe eyo gye tuwangaalira beera mu kisenge ne muvaayo nga mugenze ku mikolo kyala ng'anyumye n'owami ng'anyumye naye ng'amazima mwasuze muyombagana amazima nga wemutuuka oba nga muzze waka buli omu akwata olulwe noyo naddawowe bingi nnyo ebibeera mu bufumbo naye abasinga obungi abakyala abasinga obungi basinga okunyigirizibwa mu bufumbo kuno okunyigirizibwa kw'abakyala babadda mu bajjajjaffe nosanga ng'omusajja wasizwa abakyala 4 mu nnyumba emu tebereza wanaabeera w'emirembe lwakuba nti bajjajjaffe bagumiranga bingi nga tajja kuvaayo agambe nti kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti naye nga tuula lw'abaana era tuwina eŋŋombe ezigamba nze ntudde lw'abaana kanzibe nkuze abaana ti ne woosanga omukyala ng'asula mu maziga asula ku mbooko asula kumpi naye nga yonna okutuula okubeera ng'aguma okukuza abaana kati n'emirembe gyakyukamu nti intaneti eno yajja enoona buli kimu nti omusajja ajja kubeera nga oba omukyala ajja kubeera nga mufunyemu obuzibu genderawo ku intaneti amagezi agenjawo ne gamuweebwa kola kino kola kino kola kino kola kino so akatambi kano sijja kwogerera nnyo wabula omukyala gwe ndi naye wano yali mu katambi yakwatibwa mu katambi kateesateesa omusajja omufumita akambe nga yeebase
Ziwa and Sons bakututekamu akasente bali ku Mukwana Arcade kalonda yonna wa beddings bamulina basuubuza n'okusuubuza ayagala akamu akamu basobola okubeera nga bakakutuusaako ne delivery bagikola nyawe tusanisa okulaba nange okubasanga se amanya gwani amanya bampita Nakasenge Mariam amanya gange gaddala naye abasinga bampita Mimi muleme abasinga muli muyimbi nedda just short form of my name baludde nga bampita Mimi mikwano gyange so nekikwatirayo bwekityo nti Mimi. Akatambi ako kafulumye akatambi ako kafuluma yakakola mu 2021 yes myaka ena kati it was 2021 mu December twali tugenda mu biseera bya Christmas kubanda nawano oli munene yes wali nali mutono era n'omwana wali yali nga ina omwaka gumu kitundu awo kwebiri saa zino alina emyaka 5 kulo mwana okusoma yes saa zino ali kusomero so mwana tumujje mu bino ebintu byaffe yes tetujja mulaga yes kakati munaye olunaku olwo katambi ako kajja katya olunaku olwo omwami oyo yali ankubye era yajjanga nga nkuba buli kaseera naye kwolwo kanjogere kwolwo yali ankubye yalina omuze ogunsiba omikono gyange n'agikwata n'agisiba either ku ntebe oba ku kitanda nankuba olumu ng'akubiramu n'omwana kati kwolwo yali ansibye ku kitanda kozi nali musabye nti nsaba kugendako ewaffe kulya Christmas ate twalinayo ne meeting ewaka mu kyalo so ne mugamba tata w'abaana nsaba gendako ewaka ndye Christmas ate tulinayo ne meeting ne family yange baali balimu kubira amasimu nga bamugamba Mimi oyo tumwetaaga tugenda mu kyalo tulina meeting tulina gathering nga bukimu kimubuulidde so not agreeing with it. For him in that relationship, his decision was his decision. I was not a decision maker. I was supposed to lay back nentunulira kikyasalawo ye nga ye. So, olunaku olwo ne mwegayira ne mugamba mbadde nsaba n'aggalawo ennyumba. Yankolanga nnyo ebintu bye bya house arrest. N'anzigayira mu nnyumba walaba ampaluza nnyo n'akusiba emikono n'osigalawo. So that day yasooka kunzigayira eri mu kisenge nansibirayo emikono so n'atandika okunkuba ate nga nkuba wakutuga bwati yantuganga wangamba I can kill you and you can do nothing to me. You can't do anything to me. Naye nga ye waba akola ebyo tasobola kukwata ki simu ye. So yali amanyi amaanyi ge ku Twitter. Nze siri mukyala wa social media ezo mbu Twitter bumanya wati omwami oyo bwenzukira bwe nali naye yali takola nti ave waka agenda akole buli lunaku yasibanga ewaka nga nze agula emmere buli kimu nze yagulanga ng'abeera ku social media ngera kugamba ye influencer so nze nakitwalanga bwe ntyo ngandaba era ngandaba era sifuna ssente zonna kubanga n'omwana bwe yalwalanga era nga tabaako yadde n'ekikumi kyampa ne bwe naali olubuto omwami oyo yansambira ng'era ndi lubuto nenjiwa omusaayi nga ndi lubuto kwegamba yajjanga mpisa mwobwo obuzibu obwo bwonna kutulugunyizibwa kukubibwa kyova olaba kati saizi yange yanjawulo kweri gy'olaba nze nali nga tetulya mmere waliwo twamalako ennaku ezi nga tetulya mmere naye nga nyina omwana saa zino wenjogerera nafuna ulcers mu bufumbo obwo omwana wange wa myaka eja naye alina ulcers era atuuka kaseera n'alumizibwa olubuto paka eramutwala ne bamukeereza nga alina ki ulcers so twalinga mu mbeera eyo yakubibwange n'akuba jjukira mu nyumba tubeeramu aba basatu until the day when nafuna maid because me by profession I'm a journalist so nali nyina ku TV emu gye nkolako nga nkola production so nga ngenda nga nyina program gye producing ku makyano olw'eggulo so nga nzirayo a bit late kati nga woddayo oyina jjukira wabalekedde ekyemisana nga gwolesa ekyemisana ewaka balye at the same time oli yakubira amasimu okoma woddi fenjala etandise otuluma biki oba okitegeera kati nga woddako late ezo mpi oba maid waali oba ani waali
ngezompi on that day akatambi ye yakakwata era wamala bwati okunkuba eno mu kisenge twadde eno mudire era olaba wentebe olaba wentebe n'omupiira gw'omwana so twali awo mudire ate wano ku mabbali waliwo effumbiro oba kitegeera so yali amaze okunta eno oba kitegeera era mukatambi ako namugamba sikyalina gye ŋŋenda kale nja sijja genda leero lwaki yali amaze okuintimidatinga nze kankuba SB4 nze omukyala yali ayagala obufumbo bwange yadde bwali toxic nagumanga so nagumanga nga ngamba one day he will change natyanga nnyo mu exposing nali manyi amaanyi ge eri ku mikutu gyabwe naye nga muli ntyamu ne ngamba naye bwe naamusuula ono taata w'abaana ono taata w'omwana wange kati we musuula sawa zino kinabeerangamu ekyo ekintu ate we nagezangako mulaga nti I'm going to sue you nga ndaba kinsuseeko nga intimidating are you there for me I'm a big person I'm an influencer do you know my energy do you know my what nze buli omu antya actually even you nakuyamba buyambi okukola ki okwagala so that day we nadde eno mudiro nasigala nga akyakola ki ne mugamba nzigulira awo ngende nakola ki nagaana jukira ndi mu house arrest kumpi confiscating ko n'amasimu gonna kubanga nze oyo musajja Paul Webbs Paulo we yanteekanga mu house arrest yanzijangako ebyange byonna amasimu biki oba kitegeera ng'obeera mu buwambe ng'obeera omubusibe nga toyina kyozaako oba kitegeera so that day nali ndi mu buwambe mwegayirira nziga that's why namugamba gwe nogiro nja kusalaasala nze ogiro neesibako nkirina sagala sinaba kutuusa kufuluma gwanfoosinga woba olowooza afuna bw'omanyiira gwe woba olowooza afuna bw'omanyiira nja kukufumita ekisonga weebasenze nesibaako ng'omanyi kozi nga mpulira n'ekyayi wayogera naye nga just waliwo ekyayi akaseera nali n'ekyayi era nali kumpi n'effumbiro waawo kubanga effumbiro zina ennyumba nti erina that kitchen just aside so I just pulled the knife so waliwo n'eccupa nenjikwata nga mpulira kati it's time to jukira nze we nali muwawo obufumbo nali sikirizibwa kwerwanako ekyo kyo kyali alaamu nnyo era teyanzikirizanga kwerwanako ng'otandika otya okwerwanako era lwe nakigezaako ne mugamba ndeka ne musindikako eri bwe nti yaŋŋamba wakitandika ddi kino ani yakugamba nti olina okunziriza it is me I'm the man here oba okitegeera so nagezaako nnyo okumwejjako nendabira ddala like I came here in the kitchen so I held my son because yali already nga tuli mu nyumba aba basatu naye sina kyakola so I lifted him as a mother to comfort him oba kitegeera because already yali atukubye eri mu kisenge babiri omwana yajja n'amukwata ekigere n'amugamba daddy ng'olwa nti ankutta obulago n'amugamba daddy nga muto n'akwatako awo ekigatto n'amukuba ano bwati ku kigere daddy mami daddy mami olwo muli mu kulwana nga nze emikono misibe sirina kyenwanisa nga jasa ali kuŋŋamba mpulira njagala kutta ekyo yakiŋŋambanga nnyo singa nkutta I just want you to just get out of my life. I get another the day you get out like this you see another beautiful girl coming here oba kitegeera so yona omuntu yali aku abusing emotionally physically psychologically n'osigala awo ng'otambula ng'olinga mugama wube oba kitegeera so kwolwo olunaku natuuka ne ntuuka omufumbiro ne ŋŋamba kati ekimala era I told him enough is enough ne mugamba ozengo nkuba sina kuddiza y'omuntu yankubanga ettama lino nenkyusa bwe nti nannyongera eno ate ng'akubanga akuba omubbi nga kukuba n'ogira bino ewaka n'ogwa undercover abazadde babagambako tewali yali tamanyi tewali ataŋŋambako nti vaayo naye SP4 nga bw'omanyi ebintu by'obufumbo ng'ogamba nti kangume natuuka akaseera nga ndaba ate
bamutegedde nnyo kati nga si kyamuloopa nga nkuba nenzirukira mu baneiba nendi eyo undercover bwenti ne bandabirira paka ate nga amala okunkuba nampa sente genda ongulire kino bwekiti n'oyambuka oba okitegeera so yankubanga olumu nga nzirukira mu baganda be kozi nga ndaba at least kangene baganda be bo baganda be naye abange bagenda kumujajinga kwa ali olunaku lwera lwe yankuba nenfuna bruises nze nyina ino bruises ozimanyi nyina ebiwunda I have scars physical scars and inner scars. So lwaki katambika wakabanga katambika 4 years lwaki kafulumye period hiyo? Aha. Munaye na ani afande wani afande Kasinje yataddeyo some post on Twitter. Yeah. So watekayo siri ku Twitter na yebya bampeza nga screenshots. So watekayo gundi post ku Twitter ono guy namubukira navuma afande Kasinje. Exuo? Yes. Nabukira afande Kasinje namuvuma namugamba okusinza channel member you ask people who have been on this app for a long time. I can put you into put indocines over what into depression. I'm very good at that game of putting people into depression. Go miss slow. Manya want. They been to having a civic. So what is this woman? She's a feminist, Mrs. Mutuzo. So that woman came in and told him, Ntino, singa manyi gwoteeka mu bino. Ebintu ebitakwatako. Singa ge manyi gwoteeka mu ki? Mu kulabirira omwana wo. Kubanga amazima gennyini omwami oyo. Niwena kubanga nkyali lubuto. Tampangako biyambibwamu. Ono yamu reply nze yabadde amanyi abimanyiko. Abimanyiko because one time I tried to reach out to that lady. Oba kitegeera. Because nagezaako ebitongole eby'amaanyi FIDA wati nga ndaba siyambibwa mental health Uganda nga ndaba bali so strong eno nga nzenze nfa. So oyo omukyala n'ateekayo ekyo. So omukyala oyo yatadde ekyo awo abaana ne bayiika ku Twitter ne bamukuba. Kati abamanyi story yange ne bajja ne bamukuba ne bamugamba wakubanga n'okuba omukazi oyo. Omukazi oyo nga wamutulugunya musajja gwe biki. Kati awo n'abagamba enze era yalese post mpanvu. N'abagamba mbuye yali innocent. Nze yakolanga ki nze yamukuba naye ate nkuzaayo ko kwaka akatambi bwe yankwata akatambi ako yayimirira eno bwati namulaba nga akakwata namulaba nangamba gwe no I'm going to put you down. You're saying you want to sue me, you want to sue me, it is going to be you. Oba kitegeera etegeza agenda okukwata akatambi kano wali mumaze muri murangozi nga ogezako kunoonya amagezi ewalala nga ngezaako okulaba nti nfuluma ennyumba eyo nga ngeza era n'owola video nga nali ngezaako mugamba nti ndeka ngende kozi yali antadde mouse arrest ate yaginteekangamu nnyo oba kitegeera yanteekangamu embeera nze we nagendanga ku dduuka nali mbalibwa obudde ngagamba ogenze sawa 3:15 sawa 3:2 obere nga tonaba kudda wano. So olumu nga ayinza okuggalirayo olina ogenda kudduka ng'odduka osobola okudda bagaane kukuba. So we nakomawo nakola ki ng'ayinza okukuba okomawo leeti ku budde bwakusalidde oba sekyo ng'akunoonyaako ku dduuka gyakujja n'alyoka akukuba. Era lumu nagenda twali tumaze ennaku ezi nga tetulya mmere nga ngende manju y'ennyumba waliyo amapeera nsobole okufunira ku mwana amapeera agira ameketako nga we tusurvivinga n'entambula ku nnyumba ezaali okumpi noonyeeko wenjoleze engoye. Jjukira nze we nakolanga ng'ateekawo embeera nti ogenze kwetunda mukazi gwe biki ayina that insecurity thing maybe because that's what he used to do. So nga natambula nengenda baneiba ne bagamba muyina ku ngoye njoze nga ndaba enjala etutta mu nnyumba nga ndaba tetulina kye tuzaako. So that day era
waliwo olunaku era olw'amapeera gwe twalya mpeera so ennaku zaayitawo 3 tetulya ne nkubirako omumu ku mikwano gyange ne mugamba omwana wange anaatera okufiira mu nnyumba because my main focus was always my son so ne mugamba omwana wange anaatera okukola ki okufiira mu nnyumba ntemeraayo kwonna kuntemera nali beeganze nga nti mwami gwendi naye tampa yadde n'ekikumi so ate nyina omwana we nali siina mwana nali olubuto oba okitegeera so ng'ayinza nga nsabiriza ono n'osabiriza oli olabe nti nomukola kimulya so olunaku olwo nagenda katale noonyeewe batundako emmere eya layisi nsobole okuguleyo okusavingako akasente tukatu surviving a week namba so wenakomawo nagenda okulaba yanaakuba essimu nagamba muliwa ne mugamba twadde tuzeeko eno nafanyeyoko ku kasente nengula kamere jukira ye yatulekawo ewaka yadde nga tatulina kyakulya nga yagenda so that time nalina maidi nga nvudde naye nga sina zisiibula maidi nga sina bazifuna so nempa omukozi sente okale omuwala w'ewaka ne mugamba nyambako ntwalireko anka ekisumuluzo kino ngende waali ku dduuka lyoli anti yatundako omuceere gwa layisi nkole ki nguleku ogwo omukozi omuwala owaka nalaba nga akomawo ng'adduka emisinde kubanga yali amanyi how he beats me daily so yajja adduka n'agamba anko wuuyo ali kujja agambye obadde ogenda bwoti alabye omusajja ng'akuva emabega akugoberera agambye era ogenze mu bwenzi kyaleka ogenze na musajja oyo before kola olunaku nali nyambadde omanyi nga weekyayo oli very dirty nsiibye enjala ennaku ezo zonna 3 ntaawuka butaawusi ntambula ng'omulalu nalina musiripa tezifaanagana nyambadde ekisikaati kyange kiri awo ngenda okudda musanga nga agaddewo ennyumba n'agamba malaaya gwe ezo sente wazijjeewo ezigula emmere era osookanga kwetunda kirabika mukazi gwe kwegamba n'owulira ddala kati kolo nentuula ku veranda kubanga baali banzigaliddeyo n'omuwala oyo wewaka ng'ayingiza mutabanyiwe batudde naye nga omutabanyi gwayingiza enjala emuluma kati nga maama mu kugula ebintu ebyokulya nasooka nengulyako omwana wange ekyokunywa ekyasookerwako nti oba minati oba kyakunywa kyonna so neŋŋamba kanjira ne muyisiza mu ddinisa ne mugamba nze sikiinaamu buzibu kusula wano ku veranda naye nyamba ompereko omwana wange ekyokunywa kino ne donati kubanga enjala emutta olaba erumanzi omukulu I can imagine what he is going through right now. My hands have been so tied up basiina kyakola naye kenfunyewaako okulya nkusaba busabi taata nyambo ompereko omwana wange ki ekyokulya naŋŋamba biki ebyo by'omuleetedde ne mugamba donati ne gundi ne minati maidi naŋŋamba wulira ebintu ebitalina makulu byagulira omwana naye nga ye tasobola goyinga that far okukola kyenkoze oba okitegeera ne mugamba muwe tekijja kumutta muwe natuula wabweru awo era nakubira brother wange essimu ne mugamba banzigalidde wabweru n'omuwala naye simanyi kyenzizaako brother wange n'amukubira essimu n'amugamba mukonkwegayiridde muleke yeebakeko ekiro kyaleero tasula ku veranda enkya njja munona oba okitegeera so weyanyingiza bwati nali naakayigira bwe nti nyumba nankuba gayi yankuba Paulo yankuba omukozi n'avaayo n'amukwata amajeeki n'amugamba anke ekimala kimala naye gwe lwaki okuba nnyo anti wange tukola mu maka abakazi babeera bazibu naye abasajja ne babeera abangu naye ate gwe ekikyo kyanjawulo mu anko olwama leero omukozi oyo yamugoba bambi naye omuwala oyo mukunsiibula yagenda ngambye nokugamba nti nkimanyi tonaafuna sente kaŋŋende woolifuna olimpa naye nkugamba ebigambo bino anti omusajja ono tagenda kukyuka ogenda kufiira wano buli kimu nkirabye mukozi oyo yalina emyaka 10 n'eja naye ng'alaba buli kimu naŋŋamba anti kino kiveemu kampite wano bwe nti naawe oyitire wali obeeko gyodda anti oyina abeewammwe eddako ewammwe naye nga nze kyenfa
nti saayagala nnyo kuzaala basajja banjawulo nayagalanga nnyo okubeera omukazi ntambuze ekintu nti omukazi yenna yena ogumiikiriza omukazi yenna toyina kwanjuza buli kaseera bizibu byoba bwatwa. That's why nayitanga mu kunyigirizibwa okungi nga nsirika ate nengatako okubeera nti nabeeranga intimidated nnyo nga like akutiisa n'akulaga nti yolo nali mukyala sijagamba nali w'amaanyi nnyo naye nalinako wendi naye yanzisa kyeyasooka okunzita it was my self esteem kyeyasooka okunwanyisa nandaga nti tolina kyoli so newe nayagalanga okwerwanirira nkoleko kino nekiri ng'era akufunza nakubuuza question lwaki academic havuddeyo mu mwaka like bbanga yonna te ka myaka gy'amabega yayagadde kwetaasa atya babadde tokomi wali ng'otunyonyola nze kyendowooza sisobola kumwogerera naye nze kyendowooza yayagadde kwetaasa abantu babadde bamuyiikira angoozi zonna oba okitegeera kati ate yamanyiira nze by the way omwami azenga mpostinga ne ku Twitter nga twayawukana dda. I've lost so many relationships by the way nga balowooza mbalimba nti tukyali ffenna naye mbazanyira ku bwongo nga bagamba sha naye mimi nawe your baby daddy is still posting, you guys are still together, you're just playing with us. Oyo n'agenda nga like namwegayita nako ne mugamba stop posting me please, we've broken up. Maya ko Canada 2021 olunaku lwakatambi ako enawanika because nali simudizangako nali si actually nga ntujjukira sikizibwa kumudiza amateeka ge nga ye so kwolwo olunaku nawanika ne mugamba ekimala kikola ki kimala olaba ntuse n'okukwata akambe nti nkufumite kino kigenda tuleetera obuzibu either oyinza okunzita kubanga nawe zontuga oneepikira okunzita onkuba nga wooyagala kubanga noera n'olumu nali mu kigonjoza ngoye wemba njoze engoye ali eno mu sitting room so nga omanyi water in the washroom, you're washing what make that kind of sound. Omusajja yajja nankuba paka ku tails mu bathroom nangamba can't you see you're making noise for me nga ndi ku Zoom meeting bali boogera ku beers anyi yali musajja anywa nnyo n'emikwano gyera yagisombanga agisomba bwatyo gwagula emmere so nankuba you know someone beating you not expecting it nakwata ku mutwe ne mugamba chichi nangamba you are an enemy of progress tolaba ndi mu Zoom meeting n'emikwano gyange olunaku olunakaaba nali so broken n'olulala nali nkuba ensiri ku mosquito net wemanji kuba manyi you know sometimes mosquitoes can be stubborn so yazuukuka out of the blue ate yankubanga nga kuba omubbi omusajja yankuba engumi ku mutwe nensoka nempunga jukira mutulo nemubuuza kiki tubadde ki like nawunga nenzira mu ddiiro you know yanteka mwene mbera nengenda mu ddiiro netandika okudownloadinga obuyimba obw'ennaku nga nkaabira okwo ekyo kiyite najja mu ddiiro naafukamira nangamba nsonyiwa okukuba naye nange obadde onsuseeko okumpoganyiza mu matu gange namugamba bugambi nsaba kunsonyiwa taata naye era bwe nkusaba genda weebake nze kansigale wano oba kitegeera kozi nalabanga siri grades nze natuuka ne muviira ne ku buliri nga ndaba siri grades ze nenzira wansi nebakanga wansi nga ndaba siri grades ze nakatami wakagezeeko wekafulumidde wafuye okwagalako naye saatawanye kubanga olwedde before akafulumi yensose kumpereza messages nangamba wotazikiza muliro ku Twitter biki nga bamuli bubi yes kati nzirina mu ssimu buli kimu nkirina ne messages nazenzenga muweereza kumusaba obuyambi okola ki kubanga newe nava yali tampanga yadde n'ekikumi era wena jeno na ngero omuntu yenna nagezangako okuddamu okupushinga okulaba nti no ki
like ba connectinga n'omwana cause sayagala nnyo okwawula omwana ne taata we kubanga era amazima tegagenda kuvaawo byonna bino bijja kubeerawo naye tegajja kuvaawo oli ye taata w'omwana wange ayagala okuzikiza otya bungende kuba oba ndage nti oba ndisaidie something like that ndage nti oba yes oba okitegeera nze of which sirina ku media zaabwe and of which I couldn't do that because they were talking the fact nze maze ebbanga nga noonya njogerera nga simufuna nze nataawuka ne noonya namba z'abantu ku Google okwo nga noonya ba Frank Gashumba okubira namba amanyamba bakufuna mafu okuba biki paka wenagenda ne noonya ba mental health ate nabo tobatuukirira physically obakubira amasimu ng'owulire obwongo bufa bugenda obwongo nga bugende before so nakatembeo ka fulumit kakukoseza kyenkanaki kankoseza nnyo n'omwana wange nnyo era bambi nsaba ab'ebitongole bonna ebitongole byonna ebisobola okuyamba omwana wange ali so maina omwana oyo abonyeebonye tubonyeebonye n'omwana wange omwami oyo tampangako yadde n'ekikumi mbonaabona bw'omu bamaama bambi temunjakinga soko ogume Nchirina sagala sinaba kutuusa kufuluma gwanfoosinga wobolooza afuna bw'omanyiira gwe wobolooza afuna bw'omanyiira nja kufumita ekisonga weebasenze nesibaako ng'omanyi obulamu bubadde nze n'omwana oyo okuva ddala nga muto munyambe sina musango mu kino yakubanga nasindiikiriza olwo olunaku lwe nagezaako okwagala omutiisatiisa asembereyo andeke enfulume ennyumba y'eŋŋende kubanga yanaganga nti no saagalwa yanaga nti amulesi ayonoonya erinnya lyange ng'amadde ndabirira omwana nenjema nefuna sente simanyi my job is at stake mwenzija ku kasente okulabirira omwana wange maina bamusekerera ku ssomero mukama naye mbuuza lwaki abantu abakola ebirungi basasulwanga bibi tekaseera nyambibwe saba kuyambibwa bamaama ne bataata munkomerera bwereere mwandisoze ne mumpuliriza mpulira mmenyeza omutima wafunya ko bakubira amasimu abantu n'emikwano gye bennyini baadde bankubira nga bakikola undercover of course tebagala mukwano gwabwe amanyi nga bakugamba mimi wayita mu bingi mimi genda weerwanirire osirise ekimala kubanga wakubibwanga era ng'osirika kubanga era waliyo n'emikwano gy'abajja ne babeerako wali omukwano gwe yali nga bamugobye mu nnyumba gy'abeera najja n'abeerako naffe ng'era alaba nzaagula ki emmere nkola buli kimu ekisaana ng'omukyala ate nga simulangira nali simulangira munnange nga ngezaako nga bwesobola okukuuma ekitiibwa ky'amaka naye ng'era njooga dde nakoma okubeera omuntu omulungi nze abantu abamanyi SB4 bamanyiko kintu ekyo I'm a strong woman, I'm patient and I can tolerate. So mu comments wazisomyemuko ezawadde kukatambi ako yeah abantu badde bampeerezanga screenshots personally navuddeko ku social media nensigaza WhatsApp era ku WhatsApp since ebeerako your personal friends kwe natadde obubaka obukwatagana kwaka akatambi so because all my friends were coming in to ask so nenteko obubaka kuti ku status yange mbagambe kiche nyini wekyali era nga bagamba kyo tukimanyi mimi waguma nze nga
abantu bangamba nga vaayo bagenda naye nga nze kyenfa ngamba saagala kubeeranga malaaya nzaale wano nzaale wali ate nga mbalaga nti ajja kyuka ngera sibalaga nnyo bubi bwe ng'ate ye bwe yazze wano bw'ati n'atalaga ekyaleeta ekyo brother wo ensonga zino zimanyiiko funeyo ku katebe tulabanga tukomawo ekitundu kyaffe ekirala zino tuzikwate mpolampola tutandika ensonga zino nabagambye nti obufumbo si bwangu abakyala banyigirizibwa naffe abaami tunyigirizibwa osanga omusajja ng'akunyumiza okunyigirizibwa kwayitamu mu bufumbo bwe oyinza okugamba abakazi babi nnyo siddamu kuwasa naye te osanga era omukyala ng'akunyumiza bulungi engeri obufumbo bwe jabutambulamu mu kunyigirizibwa oyinza okugamba nti bannanga abakazi bagumira bingi so ensonga zino tuzikwata mpolampola ensonga zino gwe ng'oli ewafumbirwako oba nga wawasaako ndowooza osobola okuzitegeera mukyalo nagambye agenza wano n'akaaba nange nampera nga gampitamu nti bingi bye yayitamu naye ng'ate alaba abantu bamujajinze so tetusobola kujajinga nga tetunamanya kituufu era platform eno eri open nawe gwe omwami bw'obanga oli eyo nga walagadde okujja okutangaaza platform tugikuwa naye nga sofa tuli ku sayidi ya mukyalo ono akatambi akasasuletinze buli muntu n'akomentinga era leero mbaddeko ku makya ne mukwano gwange nandaga akatambi awo nangamba nze siriddamu kuwasa yafunamu obuzibu ne mukyala we nangamba nze siriddamu eta katebe nti nze siriddamu kuwasa era ne mugamba muganda wange tuso tuwulirize emboozi eno bulungi so katudde mu kitundu kyaffe ekyokubiri ono tulabanga tukyaziza brother wono ensonga zino azimanyiiko yakolawo ki ye byavudde ku ki ze muzukulu wa Kabajja Ziwa and Sons era tutekamu akasente tuzikwate mpolampola z'ensonga za bufumbo oyinza obanga essaawa tuli mu fumbo naye ng'ogenda kufumbirwa oyinza obanga towasangako naye ng'enkya ogenda kuwasa bebino ebizibu batata baffe abali ebyo bamama baffe abali bye bayitamu aye gwe naye gwe mama ng'olina omwana wo myaka 15 manya nti gyagenda bibino ebizibu byagenda okufeesinga naye weetegereza otya omuko gw'obwadde muwala wo oba banawala basinga afuna boyfriend n'agendayo maama ne taata bategeera luvannyuma nga yafumbirwa dda naye gw'omwana w'obuwala otegeera otya nti omusajja ono nawangala naye embeera ze oziraba otya anaakyuka oba taakyuke nze muzukulu wa Kabajja kwesbf media tugusa ensonga tukoona ekitundu kyaffe ate nga tulina brother nkirina sagala sinaba kutuusa kufuluma gwanfoosinga woba olowooza afuna bw'omanyiira gwe woba olowooza afuna bw'omanyiira nja kukufumita ekisonga weebasenze nesibaako ng'omanyi Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Media.